ziri ku Naama, Byandala, Namwandu atemera mu gy'obukulu 9 omutuuze w'e Kabowa mu disitulikiti y'e Wakiso yasula ku Tebuuke olw'okugobaganyizibwa ku ttaka bba mu biru Byandala lye yamulekera. Kati abatuuze ku kyalo kino batuuzizza olukiiko okutema empenda okulaba butya bwe bayinza okumutaasa eri abeesomye okulimutwalako. Omukadde ono nga mu kaseera kano takyesobola tutegeezeddwa nti yazaala abaana 2 kyokka omu n'amufaako newankubadde nga yamulekera abazzukulu. Omugenzi Byandala mu biru eneriko nga yafa naye nga tannaba kwabizibwa lumbe okumanya ani alina obuvunaanyizibwa wano. Nakaakati tewannaba kulondebwa musika wa wano kwabya lumbe okumanya ani alina obuvunaanyizibwa wano. Ekyo kye kirina okukolebwa okufuna ani nannyini wano. Wabula olw'okuba ng'ono yali takyesobola agambibwa okuba mulirwana we yavaayo n'atandika okuyamba ku mukadde ono okumulabirira. Naye nze nga kyamaani nali nkyajjukira nti wano teyagulaawo yayamba buyambe mukadde olw'okuba ekitundu kino nga bw'okira kyongedde okukula. Nalaba nga asikiriziddwa nnyo wano okubeera ewuwe. Kyetuwakanya nti omugenzi Eneriko mu biru yafa n'aleka Namwandu ono wano. Kati oli alaga nti ayagala ono wabeere wawe ng'omukadde ono alindiriddwa kufa. Oluusi Katonda yandibadde akyamuwaddeyo obuwangaazi naye alaba okuwangaala kwe kumukola bubi nnyo lwaki tafa asobole okutwala abantu wano. Kyetuwakanya awo tubadde waliwo amalaalo nagali awo. Sikkiriziganya bwe najja wano ne musanga ng'asima ebinnya by'ebitooke awo. Yanga nti katusimbire wano omukadde ettooke ery'okukola ki ebyokulya tunaatemangako ettooke. Nagenda okulaba ng'ate bantu balala besimanyi be batemanga ki matooke. Wabula oluvannyuma yatandika okutema ku kibanja ky'omukadde nga bw'akitunda. Yagenda okulaba katula ate ng'atagyeko ekitundu ng'akitunze. Yagenda okulaba wali wonna ng'asimbyewo ebitooke waliwo amalaalo ng'agasenzeewo. Ekifaananyi nti kirabika ono wanaatwalawo obutwazi. Teyakkiriza nti alina we yatunda wabula yagamba ye alina ebiwandiiko bye naye yasabibwa aggyeyo ebiwandiiko bye naye n'agaana n'atabiraga kakiiko. Naye kati oli ajja omukuyamba tetugaanye. Nze namugamba nti tubuulire oba wateeka mu ssente mu kuyamba na ssente ze wasasula ayagula tuzikuddize. Bwe tutuukiridde agambibwa okukozesa olukujjukujju okutwala ettaka ly'omukadde ategeezezza ng'ettaka lino bwe liri erirye nga mukadde amukuumirawo bukuumizi. Lyange neyampawabira yennyini mu mutima gwakimanyi nti lyange wabula waliwo abamuwabya ate abaagala omusuula mu buzibu. Naye nze ninze kkooti etali eno etalina fairness kubanga ne kkooti yeero si wano eri biased. So sisobola kugibeeramu bwentyo kuba kimanyi nti si esembayo. Kyokka bwe tumubuuzizza engeri gye yafunamu ettaka lino bw'ati bw'atuzzeemu. Adde atudde ku ttaka lyange era erigenda okumpebwa ekiseera kyonna ligenda kumpebwa ekiseera kyonna mu mateeka kubanga ebiwandiiko ebikwatako mbirina. Kati olukiiko lusazeewo nga bwe bagenda okwekubira enduulu ewa RDC okulaba ng'omukadde ono ayambibwa. Tugenda kuzongerayo ku lusayu ensonga ze tugenda zongera mu ofiisi ya RDC. Era tulabenga madamu RDC Kalamba Justin Mbabazi atuyamba ku nsonga zino mu kufuna obwenkanya. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.